Yes, Fahad TV mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kade kitalo wali ono malafude wali UAE amaziga kakukamu na Uganda muli mutya mwenda mwasibye mutya mafina abongedo okubanga bamulumba Abiba afuusa Abiba Abiba afuuse Abiba yali muwala w'omugenzi Kigundu yali omwami wa mafina omuwala ono yongedde okubanga atabukira mafina ngenda kwambi kutuusaako byonna like nga comment nga subscribe nga onyigene kale bagita Fahad TV waliwo omuntu omulala afudde Dubai ngenda kwambi kutuusaako maasawo bamuyita Gerard ngenda kwambi kutuusaako maasawo ekifaananyi eki kw'osa information ekwata ku nsonga eyo ey'okufa kwa Gerard kitalo nnyo kusaidize ngenda kwambi kutuusaako maasawo byonna wabula kansookere ne Mama Fina Abiba afuuse Abiba afukidde Mama Fina akayinja mu ngata Abiba agamba nga Mama Fina bw'alina kye yakola tata waabwe era nti nno okufa kwa tata waabwe nti Mama Fina yakulinamu omukono era n'atabuusa agamba nti agenda kuba abaako n'ekyakola ku mwami wa Mama Fina gwe yakafuna omupya Abiba agamba nti naye agenda kuba abaako kyakola okulumya Mama Fina jjukira yafuna omwami omupya ng'olengera mu kifaananyi Abiba okubanga atabuka bena byavudde katambi ka buseegu akatambula ku mitimbagano Abiba kagamba nti Mama Fina nti yakoze ndi yasudde ba bloggers ne ba tiktokers ba youtubers nti bakole ki nti bamwonoone nti akatambi si kake nti akatambi ako ndi bakeditins ne bateekako omutwe gwe ne bagutuuzaako bakeditins mu ngeri eri professional nti ne batuuzaako omutwe gwe nti agamba nti Mama Fina yakoze bino nti ng'ayagala okumwonoona n'okusaanya reputation ye wabula Mama Fina abudde n'agamba Abiba nti Abiba ayogere byonna by'ayagala nvume nga bw'ayagala naye agamba nti isinaba kubanga akola ku kintu ekyo era yagamba nti amukwasizza Katonda baava beerangira beetwalaganya buli omu avuma munne buli omu alangiremu lwakuba Mama Fina tannaba kuvuma kwa Abiba bwe ŋŋamba nti Mama Fina avumye Abiba awo mba nnimbye tannamuvumako Abiba yakasuka ebigambo kumanyi vidiyo zeyakakolera Mama Fina ku mitimbagano okwo zilive zeyakakola baba bintu byakweyisa mu gaali naye nga ensonga zavudde katambi jjukira akatambi ako badichaga ne bakabaata be basobola okubanga bakola ki bakasharinga ku mitimbagano mpaka nakati kakyatambula bakasharingira mu zigroups eza WhatsApp bakasharingira Stay on YouTube platform atusikenga ogikomedeko stay on YouTube platform atusikenga ofollowinga Fahad TV akatambi ako ke kaalisa obuzibu Abiba agamba nti sikake kyokka eddoboozi bwetegeeza kubanga abaana abasinga ku mitimbagano obaida abasinga bakozesa ddoboozi nga babikabikawo manyi akatambi ka buseegu kayinza okubanga kaleetera community guidelines bwe tuba tugende akawunti ogisiba bwe bityo oluusi akawunti y'omuntu ne bakola bagisaanyizawo ddala kati abasinga bageezako kubanga beeditingawo kubanga babika ebyo ebiyinza okuviirako akawunti okubanga bagibaaninga babikabikawo balabe nti bakola ki balemesa ebyo ne bakola ki okwapininga bakeeditinga kankyogere bwe ntyo naye eddoboozi erikalimu lya Abiba waliwo nvuka bamuyita Dichaga bamu kwawo ba bloggers bamu ne bakabaata balama akatambi ako yakaplains ku mitimbagano nakulugulu ku social media platforms eyesinga ne katambula naye nga bwetegeeza eddoboozi lya Abiba yabadde mu katambi nga yagenda n'omusajja munansi wa Uganda naye awangalira mu Amerika naye nga eddoboozi lyabadde lya Abiba amazima gali nti eddoboozi lyabadde lya Abiba naye afukidde Mama Fina ekizibu amuyisaamu eggaali agamba nga akatambi bakapanzi ne ba bloggers naye nga ebiseera ebisinga kale akatambi bayinza okuba bakutte omutwe ne bagutuuza kale ku muntu omulala yabadde mu akatambi naye eddoboozi si lya AI eddoboozi lya Abiba nga bw'oliwulira bulungi nnyo naye yeewakana akatambi kakyatambula ku mitimbagano abaye bakasharinga yagamba nti Mama Fina yakola ki
yabasasudde okubanga bamulabisa n'okubanga bamuswaza. Munange byebyo ono asuubiza okubaako kyakola omwami wa Mama Fiina. Mama Fiina yamugambye kinaamutuukako kyonna kyonna kasita weeyogedde ojja kuba okabibwa poliisi kasita obyogedde. Yo ng'avudde ng'aziko side zina mawulire ag'ennaku kitalo kya Gerald eyafudde mu nnaku 3 of his new work in Adjumani UAE. Abasinga batandise okubanga batya mu UAE baaba batandise okutyayo e Dubai abaana banogoka walinga gye basindisa ekirwadde nti kirina kutta baana abagenda ku byeyogenda okukyapa kinogola ate sigamba nti kinogola Bannayuganda bokka nedda n'abana Kenya n'Abatanzania kibanogola omuko omucuku kiba kintu bucuncunyi kibasalako omuko omucuku kikibakola abamu bagamba naye katuveeyo tugendeko e Saudi. Abasinga batidde eno muwonge yagamba nga kikabuka kikabuka ebyennaku bisekerwa ne baaba kitabuse gamazima kikaaye ekiri mu UAE kikambwe. Ono abadde yakafuna omulimo mu Adjumani, bakiyita Adjumani UAE, si Adjumani UAE. Kitalo nnyo bambi kya Gerald bw'atyo bwe yafudde bali mu nteekateeka yakubanga bazza omulambo gwa Gerald. Gerald bw'atyo bwe yakutuse bw'atyo bwe yafudde banaye abaana baffe mu UAE abaana baffe. Wakyaliyo n'emirambo gya Bannayuganda nno ne bannange wakyaliyo egiriyo kyokka n'abafa beeyongera bweyongezi kakati nno ogenda kuwulira naye nga kitalo nnyo ekya Gerald. Maziga kakusaidiza abafamire bali mu maziga bali mu nteekateeka yakubanga bakomyawo omulambo gwa Gerald asobola okuba nga aziikibwa. Information ekyavaayo mpolampola nja kuba nengera okubanga batuusako ku information ekwatagana ku nsonga za Gerald. Sigala ng'ogifollowinga subscribinga nyiga kale ojja kuba olisivinga mu notification nga ntaddeyo video wano ku Faali TV. Mbeebaza ne mbagamba nti muli baakabi nnyo okubanga mugyekumirako comment section bw'eri awo bakabontera mu comment section tosigale ng'ogyekumiddeko. Bagita Faali TV Qatar, Saudi, Kuwait, Iraq, Baghdad, Uganda, America, University of Chicago. Bagamba nti mwenna muli babode nnyo ate muli batabu nnyo okubanga mugyekumirako amawulire banago. We just making sure ng'osubscribing onyigene kale ate ka video kano kampere like kubanga bw'okawa like kagiboostinga ne kajambako kubanga etambula neetuuka wangi neetuuka buli wamu kasita ogimpeera ka like. Kitalo nnyo ekya Gerald bw'atyo bwe yafudde ate kinewuunyisa ku baana bano abafiira mu UAE Dubai. Twala tugende ebibata tebitegerekeka nakwadde kale okufa osobola okufa naye obeera ng'owazuukusa oli mulamu n'oseera n'ogwa n'ofa naye ebirwadde biruma abaana bano ebibattirayo tebitegerekeka. Ndoza twalaba obulwadde obwatta bano baagu merabidde maama erinnya ono mwala gwe baakaziika jjojjoozi waneeno ekyamuse kyali kitegerekeka mpaka nakakati bakyebuza kiki ekyamuse. Era naye baafiiridde mu UAE kitalo nnyo bambi kitalo nnyo. Bagita Faali TV mwabali nnyo okubanga munfollowinga n'okubanga musubscribinga ne munyigane kale updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetuula eggwanga lyattu Uganda. Mube bulungi comment section weeri awo oba kabontera mu comment section. Enteekateeka z'okuzza omulambo gwa Gerald bali mu kuteekateeka.